Kyali kigenderero lw'ensonga nti enkeera Mwai Mateyo yali agenda kubanga bw'ati alabika ku maaso g'omulamuzi wali Entebbe era nga kyo kye nakusuubiza nti mu ssaawa 24 nja kubanga nkomawo nkutegeeze naye mwalabirawo nga temundaba ne weetawo ennaku 3 oli nambuuza waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko muno jaketi yange no kasita njambala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Mukwano gwange nkulamusizza nnyo era ne nkwebaza gyonna gy'obeereyo n'okkiriza n'obeera nga bw'otyo okolakolako mutayi wange weebali nnyo weebalire ddala nze Kalule n'olunaku olwaleero nga nze tusobole okubaako ensonga ze tugenda okuba nga tutunuulira ddala ezo zikwata ku Matayo omulanzi. Naye nga mbebaza mwenna mikwano gyaffe abafaayo ne mubeera nga buli kadde temutuweza ebuzo omutuwa bingi ekyamazima nga naffe tutuuka okuba nga twebanja. Kalule sooka otubuulire ki ekiriwo omulanzi waffe ali ku ki Matayo tuno mu Juni omwana gwe bazaala ekagadi mbeera ki eriwo olunaku olwaleero ebyo bingi mubitubuuza naffe nga bwe nkubuulidde mutuwa kusoomozebwa okw'amaanyi ne twebuuza kale tubagambe ki. That's why sometimes olaba nga tuteekinga sometime ngetunaba kubanga tuddako gy'oli okubako information gye tusobola okubanga tukuwa. Naye olwaleero njagadde ndabike mukwano gwange mu maaso go tusobole okubaako ensonga ze tugenda okubanga tutunuulira ku butya Mwai Mateyo omulanzi mukwano gwange bwali kubanga tuzze nga tuba updatinga kyonna ekibeera kiriwo songa bwe tweyama nti okuva gye byatandikira paka yonna gye binaakoma tulina okubanga tutambulira wamu ekyo tugenda kubanga tukikola n'obudde buno. Njalo bebaza abafaayo bangi abali wabweru w'eggwanga eyo naye nga tebatuweza obasanga bakadde amabanga abaali bamanyi Matayo na butya bwe yali abagasa bangi nga buli kadde babira ku lukomo lwa simu obasanga bali London bali America bali South Africa abali mu nsi yatu Uganda ate abo tubala kubanga yababanga kinyana mpindi nti embeera lwemukubye ne bitabukamu oli n'agamba weereka mala okgendako ewa Mwai Mateyo wane Kasubi tulabe ki kyasobola okubanga bw'ati ankolera kale n'ebiringa ebyo so tukiriziganye olwaliro tusobole okubanga lwakiri tukubuulira ki ekiriwo. Njagala okimanye nnaku za mwezi 21 omwezi gwa kutaano lwe lunaku olwaleero nkutegeeza mbutongole nti Matayo omulanzi alabiddwako mu mbuga alabiddwako mu maaso g'omulamuzi bw'ati omukwano gwange aleeteddwa asobole okubaako ensonga zagenda okubanga bw'ati annyonnyola omulamuzi era nga bwe nakutegeeza ku mulundi guli lwakiri mukwano gwange ogwasembayo nti essuubi lyabadde ddene okulaba nga Mwai Mateyo asobola okubanga bw'atyo afuna beyiro era ngenda kubanga nkutegeeza biggweredde luddawo mukwano gwange olunaku olwaleero. Olunaku luli lwe twasembayo malemba suubize nti lwakiri mu ssaawa 24 nali ngenda kubanga nkomawo nkubuulire kyali kigenderero lw'ensonga nti enkeera Mwai Mateyo yali agenda kubanga bw'ati alabika ku maaso g'omulamuzi wali Entebbe era nga kyo kye nakusuubiza nti mu ssaawa 24 nja kubanga nkomawo nkutegeeze naye mwalabirawo nga temundaba ne weetawo ennaku 3 oli nambuuza saa 24 tezinaba kubanga ziyita ate mugamba nti zaayise dda ne nange byansuseeko ne ngamba sijja kujja si lwakuba nti butayagala naye olw'ensonga byaliwo era Mwai Mateyo kolo tebamuwa beyiro akale neebuuza kati nzijembayo mawulire ki okujjako bbaka by'obukambya amaziga n'obba nakuwaza ne ngamba nti ekyo sijja kubanga nkikola sijja kubanga nkomawo. Naye olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi nkugambye nti gwa kutaano 2025 Matayo tuno mu Juni abasajja bamukomezaawo lwakiri mu kkooti asobole okubaako ensonga mukwano gwange zagenda okubanga bw'ati amanya. Leero mu kkooti essuubi libadde ddene kubanga ku mulundi guli ekyenjawulo ekyaliwo nabategeeza nti amateeka ag'ensi yattu eno Uganda gawa omukisa muna Uganda yenna ddembe lye okubanga bw'atyo yeeyimirirwa. Kkooti nesigala nga ekola ejjaayo poliisi n'enoonyereza n'abanoonyereza bonna kugamba bannamateeka ba gavumenti bonna ne benyigira mulimu ogwo okwongera okubanga bafuna obujulizi naye ng'omuntu ono nga bamuddiza eddembe lye n'agenda akole emirimu gye lwe babeera bamwetaazi ne bamutegeeza nti ojja kuddanga ng'ennaku z'omwezi bwe ziti so ge mateeka bwe gatuwa omukisa ogwo so ne tugamba omulundi ogwayitandika tukose omukisa ogwo era Mwai Mateyo tuno mu Juni ne tuteekamu bail application nga bwe twalungamizibwa nga kitegeeza nti buli lwe muteekayo okusaba kwammwe nti omuntu ono alabikeko mu maaso g'omulamuzi era tusobole okubanga tumufunira beyiro muba musuubira nti omulundi lwaddamu okubanga alabikako mu maaso g'omulamuzi beyiro eba egenda kubanga bwetyo mukwano gwange emuweebwa bulambalamba alyesuubi ddene gye tubadde nali okumala sabbiiti namba yeevuddeko emabega nga mulinda nga naffe tubagamba nti mulinde ku lwokusatu wiiki ejja nga tutegeeza olunaku olwaleero. Kati bwe kiba nga twateekayo bail application
ne tugisasulirira nga bwe bibeera kibadde kitya olunaku olwaleero kati awo wenjagalidde tubeere nga mukwano gwe tutambulira nze naawe Matayo 4 mu Juni olunaku olwaleero bw'ati bw'alabise ngambye nti Matayo mukwano gwammwe olunaku olwaleero olwokusatu nkiddamu nti bw'atyo bw'alabise awo abadde mu maaso g'omulamuzi bw'alabise mukwano gwange mu mbuga wali ku kkooti Entebbe era bw'abadde nga amaze okubanga alabise ne bannamateeka abamuli ku ddyo lwakiri njagala nkutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera nti abasajja bakulu basobodde okubanga bataputa ensonga zonna amateeka bagezaako okubanga bagataputa era ne bannamateeka bo ne bagezaako kinene nnyo okulaba nga bamatiza omulamuzi lwaki ddala mwami Matayo 4 mu Juni asaanidde okubanga bw'ati aweebwa bbeiro afulume ebirala tunaasobola okubanga lwakiri tubitunuulira ng'omwana w'omuntu ono ali wabweru kakati ensonga ne zitambula ngezaako kubanga nkunnyonnyola otegere exactly kiki kibaddewo osobole okubanga otigira lutakuluta ebintu nga bwe bifaanana wakati nga emboozi etandise okubanga egwa makerende eno si emboozi ya bibozibozi ku nyuma ekyabaddewo nedda wabula ngezaako kubanga nkugamba abamateeka mulamuzi ebbisedde n'okulungamizibwa kwonna mukwano gwange okubaddewo Matayo 4 mu Juni ngenza okumulaba ng'ekyamazima nga yeesikamukko katonotono ngoberera bulungi kyenkugamba ngezaako kubanga nkuwa filibwe gutunga bwe gubadde nga tuli waliri mu kkooti mukwano gwange Entebbe nkugambye nti newankubadde ndakubadde nti ffetu tubadde mu haijiya nga tumanyi nti omuntu tuddayo naye waliwo we tutuuse akaseera ebyaddala Matayo 4 mu Juni ngenze okubanga lwakiri mukwano gwange mutunuulira nga ndabanga gwe gaweddemu n'atandika okubanga bw'atyo mukwano gwange atunula naye ng'alinganga atabitegedde lwaki nkugamba bwe ntyo nkugambye nti nkusigira kifaananyi exactly bwe kityo munywanyi wange nga bwe kibadde kale n'abanga atabitegedde bulungi weewaawo ng'omulamuzi agezaako okubanga atutaputira agezaako okubanga abinnyonnyola byonna naye nga ku Matayo 4 mu Juni eyabadde ku shuwa ddeero nga ffenna bwe twabadde nti nawe ddali twateekamu bail application teri kiremesa buli kimu kijja kubanga kitambula bukwako ono tumute asobole okubanga agenda okubanga akola emirimu egigye naye njagala nkutegeeze nti wakati ababaddewo nga tutandise okubanga tutunula ebiriroliro twebuuza kiki ekiddako manyi akugamba that moment nga mwenna mulinza okuwulira omulamuzi agenda kubanga bw'atyo agamba ki akati ffe twategese bashurities abagenda okubanga beeyimirira mwami Matayo 4 mu Juni beebo betugamba abantu ab'ensonga abantu ab'ensa ebyaddala nga n'omulamuzi waba bw'atyo bakubyeko kwegamba eriiso lye amatira bumatizi nti yes bano basobola okubanga bakuuma asasipekiti waffe bulungi nga ne bw'aba atuuse okugaana okujja basobola okubanga bamuleeta bakaalule mpulira bulungi abasajja bapita bakato nga basobola okusitula Matayo ne bamugamba se Matayo tutuswaza twakweyimirira mu maaso g'omulamuzi ne tumukakasa nti omuntu ono muwe bbeiro ffe weetuli tukukakasa nti tujja muleetanga lw'onoobanga omwetaaga kale nga tulowooza nti abantu abo betwakozeko choice okulaga omulamuzi nti be bano ebyaddala nga tulina essuubi ddene nti omulamuzi bw'abakubaku bw'ati eri sajjako mukakafu nti yes sajja balina ekiwago basobola okumwetikka Matayo ne bamugamba abasajja bakulindirira ng'ennaku z'omwezi 3 weebuzabuza mbu ate ogenda kagadi bakukwata ne bakutwa nti ssebo omulamuzi wuno omuntu wo tumukomezaawo kakati awo wonna nga tumanyi nti tugenda kubanga tuyitawo kubanga abantu nkubuulidde bonna bwe batunuulira basajja n'abakyala nga kwe bali bulungi ddala betukakasa nti bano Matayo tudda nayo ewaka Kofenti Ayabas obulaadi ne butandika ab'essaala lya paati lya mwana mwayi mutukuvu emirembe amiina ne tutandika nkubulidde nti edduwa zonna ne tutandika bankumba mudaali nabo ne batandika nga tugamba kimu tusabirira kimu omulamuzi asobole okubanga bw'atyo omukwano gwange ayimbula munnange omwana w'omuntu naye nno bitambudde bitya wano njagala ogoberere bulungi osobole okubanga mukwano gwange omanya nga we bitambudde era biggweredde luddawa lwaki nakugambye twetaaga nnyo okulaba nga we twabitandika naawe era tusobole okubanga tubikomekkereza naawe bulungi ddala osobole okubanga mukwano gwange otegeera bwe gubadde kakati nkakasa bulungi bangi kumwe muli eyo naye nga weetaaga kumanya kalula byonna obitunyune naye twagala kutegeera Matayo muvuddeyo naye Matayo aluwa gyali ewaka oba ku ofiisi atuuse enkya ku ofiisi tugende asobole okubanga atutandikira waliwo eyatukomya oba nedda we tugenda okubanga tubannyonnyola mikwano gyange abalungi mwenna abeewayo ne mutambula n'olutimbe olwa Coast TV wabula nga bwe ngenda okubanga mbabuulira ekiddako njagala onsaasire malaato okusooka okubanga bwe ntyo nno mbalabula ababbi beeyongedde era yemu ku papasi lwaki nsazeewo kubanga nzija wawo twetaaga okubanga tubabulira ogubadde mu mbuga olwaleero naye ate era kikulu nnyo n'okwongera okubanga bannange tubawabula akano kankayisewo mu ddiiro tudde eri Matayo 4 mu Juni osobole okubanga mukwano gwange otegeera embeera bwetyo nga weebadde munnange njagala nkutegeeze ababbi beeyongedde naye batya
ku mulundi guli nakutegeeza nti balina bipeji ebyenjawulo bazibafomingawo, balina channels bazibafomingawo, ezimu ku TikTok kwe ziri mpitirivu ne ku YouTube gye ziri. Ne nkulaga nti abamu baatukanweke ne ku extent sindikira abantu baffe message nga bakugamba batya tukwaniriza please mu Matayo Foundation simanya bikoze bitya ne batandika okusaba abantu sente ekyo nakibanyonnyola era netuuka n'obbaterako ennamba ne mbagamba nti please tubeegayiridde ennamba ze mulina okubanga mukolagana nazo ze zino kati ne ku nnamba ze nabalaga nazo ngenda kubanga mbanyonnyola era ngenda kubasaba musooke nazo ezimu muzireke okujjako eyo gye nja okubanga mbalaze. Tebaakomaawo bano ne balyoka bagenda ku YouTube kati kye kibeera ku YouTube oluvannyuma ate ne bakitema ne kigenda ku TikTok. Wano njagala tuyambagane mikwano gyange mbalabulabulabuzi nkiddamu nti obubbi nabo kati bwakyusa form bw'obaga obadde ojjukira bubbi bwagenda mu kibuga ne bagamba nyweza ensawo nyweza poketi yaawo kitegedde omubbi tagezzaako kubanga bwati akuteekamu amagalo ebyo nedda ababbi kati akubba n'oziwaayo nga guweeyagalidde kikyo bakola banti mubadde mutabukireeyo ne mutuuka n'okubanga mutuni kalule wama kituufu Matayo yakomyewo anti tumuwulira ate ng'ayogera ne kwebyo ebiriwo gano agabbi gakola bwe gati njagala mungoberere bulungi bagenda mu programu ze twakoledda ne mwami Matayo Mulanzi ne bamanya nti akati tuli mu biseera ki anti papa yafudde tuli mu biseera ki nti mutabani wa Sudiru yafudde kati bagezi nti programu zonna Matayo ze yakola bazirina ne bagenda mu akayifu ne bajjayo programu Matayo gye yayogera nga alanga omugagga agenda okufa mu nsi yattu Uganda mu bijjukiro ebyo kati programu eyo gye baleeta ne bateeka ku channels zaabwe za YouTube naye kiki bakola tebalaga akugamba kye bakola tebalaga mwami Matayo yennyini ate bamulaga Matayo bamuteekamu ddoboozi mu background nga kuno kugamba wano bateekako kifaananyi kye tebateekako video ng'ayogera nga bw'olaba kati nti njogera kitegedde ne bassaako busa kifaananyi ekyamwe Matayo tuno mu juni eri n'obeera nga owulira ddoboozi lye kati nga bw'osobola okulaba nti ntaddeko ekifaananyi ekyo naye ng'owulira ddoboozi lya Matayo eri munda ly'eryogera kati wane balyoka bakuteerako ennamba z'essimu nti tufune ku WhatsApp tufune bwoti ne bwoti ne bwoti kati gwe bambi awulira eddoboozi lya mwe Matayo tuno mu juni osabbalala n'owulirira ddala ng'ekyamazima ogenda kwogera ne Matayo ennamba z'essimu ezibabateerako ojja kwesanga nti mu kitongole kya Matayo Foundation teziriiyo teziriiyo era bw'omaliriza okubanga bwoti ozikuba ogenda owulira eddoboozi ng'ekyamazima nga era bw'otuuka obbagamba naye nga mpuliranga si Matayo akugamba nti nze omuyambi we Matayo wali wanene ali bize kwagamba balina okubanga bakukakasa nti oli watuufu abamumaliriza nga mutaddeyo ssente bababbye kyenjagadde okubanga mbategeeza bababbye mubeere beegendereza nabateerako wano ennamba z'essimu naye mbagamba nti zeezo ze musobola okubanga mutufunirako kyonna ky'oba oyagadde okubanga bw'oti omanya ekikwata ku Matayo tulina mu juni ennamba egyolaba eya 0782 4 eyo kaluleze njikwatira ddala so kyonna ky'oba obuuza pulizi yangu ku eyo ku mulundi guli nabatirako ennamba ya Airtel leero sigenda gibatirako mukyala Babula gy'akwata ennamba zino zaafuna obuzibu naye buzibu ki kati kansookere ku bubbi obuli mu nneki endala abamu kye bakola muyina ennamba ya mwe Matayo tuno mu juni ennamba eyo mbeegere temugikubako mugireke fonnaawe ennamba ya mwe Matayo abagirina mugireke waliwo abamu ku mmwe ng'ennamba eyo bakubidde ku masimu wano nfuna bulungi oleme kubanga ozigwamu ensimu ya mwami Matayo tagirina n'olwekyo agirina tetumumanyi era ndowooza bakadde baffe abamulina bajja kukyegendereza balabe property z'abantu bano kati abali ku alimanda n'ebiringa eby'omu busibe zikuumibwa zitya nze nange simanyi naye tufunye alipoota nga ennamba ya mwami Matayo tuno mu juni mwabagirina obeerawo nga sebo ogenda okulaba nga akubidde noga nti Matayo wuno yavuddeyo nga ndi wa mukisa okubanga Matayo akubidde nze kakati ng'osabbalala abamu olyagamba nti tugende ku WhatsApp era bwe mugenda ku WhatsApp genda ku eddoboozi lyeddyo lyennyini naye mu bufunze nti abamu batuuse okubanga basabireyo ku ssente kakati munno yantumye mwami Matayo yantumye era nangamba nkukubireko era siye nessimu ye nti eyo ngimanyi bulungi agambye nti musindikireko ssente bwe ziti ABCD naye kino kye bagenda okubanga bongerezaako uguliriza era ngoberera eno programu ngambye ngikoze ku update ng'otegere Matayo kikyaliko olwaleero n'okulabula oleme kubanga ozigwamu lwaki tubasaasira nnyo obutazigwamu tuyimiriddewo ku lwammwe ekitongole kya Matayo Foundation nkiddamu kiyimiriddewo okusinga ku maanyi gammwe era twagala okubeebaza obutagwa Matayo tuno mu juni buli tumutako n'atubuuza kiri kiti nti ekitongole kitambula n'abaana gye balye n'agamba nti kalero neebaliza nnyo abantu abo so tetwagala gwayamba Matayo ate bakubbe nti omutwalo gwe wandibadde oteeka mu Matayo Foundation okutujuna ate bagukubbeko
bakola bwe bati esimu eyo bwekukubira agamba nti si ey'amatu eyo yennyini naye bw'ogenda ogisindikako ssente ereeta amannya malala. Wano mutufune bulungi gwe wenna eri akolaganyeko ne Matayo n'ofuna ennamba ye bw'obadde ng'omusindikira ssente for example ku nnamba eyo for certain service ebadde okuleetera amannya Matayo tulina omujuni era n'oba mukakafu zigenze watuufu. Naye ennamba eyo kati bw'osindikako ssente ereeta amannya malala bijja bitaba bikola batya? Kansubire nti munfunye bulungi nkwegayiridde tusindikako ssente not until wabulikya ku makya n'ezya mu programu ne mbagamba mikwano gyaffe Matayo kakati yazzeeyo mu ofiisi ennamba ye bwetu kweriyogera naye oba yagikyusizza mufunire kweno naye mbasaba nti nga sinnajja wano ku live kubategeeza ekyo mwesonyiwe ennamba eyo eyamwe Matayo tunomujuni. Ku mulundi guli bwe nali ntaddewo ennamba eno ya 0782 nateekawo ne ya 0753 mukyala Babula gy'akwata naye mulaba ne leero sigitaddeewo lwaki? Ennamba eyo nabagamba nti kyonna ekikwata ku Matayo Foundation either bw'osindika ssente ejja kulaga kati ng'eyo erinnya lya Kawule Sulaiman oba eya Airtel n'ekulaga Matayo tunomujuni. Naye kankutegeeze nti ne mukyala Babula gy'akwata ya 0753 gye nabateera wano naye kati tekyaleeta mannya ga Matayo tunomujuni ereeta malala. Kitegeeza ki mikwano gyange? Njagadde bba wabula na kubalabula muve ku nnamba ezo. Era ensonga lwaki nawono sigitaddeewo olw'ebyokwerinda n'okukakasa nti temugwa mu gaapu z'abafere. Lwaki nti abantu abamu bangi tebannaba na kukimanya nti Matayo abasajja baamutwala olw'ensonga ze bakyanoonyereza akabamu tebakimanyi. Kati oli alaba ennamba egirana ng'asindika ssente tafunye saaviisi Matayo bw'alifuluma be bajja okumusango oyo yanziba oyo bamuyita simanya pulumeni yanziba ssente zange naye nga bambi towanga ku Matayo ssente nga zaagwa mu mannyo g'empezi. Kansubire nti akombalabudde mikwano gyange era yonna gy'oyitireyo ku mikutu buli lwoddamu okulaba puroguramu yonna nga bakuteereddeko nti gwe yeetaaga obuyambi kibatera okuwandiika ne bakuteerawo ennamba nkusaba please nga tonnaba kubanga ogisindirako ssente asooka otwebuuzeeko ku nnamba eyo nkugambe gye nkwatira ddala 0782433353 tubeere nga tukuwabula ne wobanga tonkubidde gwe kimanye formula ngikuwadde bw'oliba tonnaba kubanga ofuna wano message yonna manya nti byonna by'ogenda okuwulira eyo bikyamu bakozesa eddoboozi lye nga bwe nkugambye ne basaako just kifaananyi kye gwe n'osabbalala n'otubuuza omugagga yakomyewo bambi nga muli basanyufu kubanga kyemuyayanira naye nga bakikola ekyo babbi balala. Kansubira nti communication yange etuuse bulungi gye muli era bwe kiba ng'etuuse bulungi gye muli ndi musanyufu nnyo nnyini ddala n'asanyuka nga sizzeemu kufuna message eŋŋamba nti kale banzibye emitwalo gyange 10. Please tubeegayiridde mwami Matayo tunomujuni tosobola kumufuna kati era nkiddamu nti ne bino ebyokubayamba nkubaamu tooki ebbisidde ebyo ffe abali mu kitongole kati tetubikola. Saavisi yokka gy'otufunamu kanziremu okukikkaatiriza kwe kufuna ezo items oba products eza mwami Matayo tunomujuni. Kyokka kye tulinako obusobozi nkiddamu kwe kubanga tukuyamba n'ofuna products eza mwami Matayo tunomujuni eza kopa omuli ebikomo omuli empeta omuli amasaawa n'ebirala ebyo byo bye tulinako obusobozi n'obifuna n'ogenda n'otaasa obulamu bwo. Amikugamba nkansubira nti munfuna bulungi naye totusindikira ssente nti njagala kunkuba mu tooki ogwo mulimu si gwange ogwo nannyini gwo bamuyita Matayo tunomujuni ekyo yakikola yekka mu kitongole kyaffe okuggyako nga yalikera ku makya nange nampa obuyinza nangamba kalewo sirikati naye bakube mu tooki naye bwe kinaaba tekinnava mu kamwa ke mbeegayiridde please and please temukikola ezo products zo nkiddamu nti nno we ziri waliwo mikwano gyaffe nammwe abettanira amasaawa nago twagala obbagamba nti weegali zino products si za bulijjo kubanga waliwo mikwano gyaffe abamu nga bakatujja oyininga okutegeerako bino naye nkiddamu zo products si za bulijjo ffenna twambala amasaawa fai naye siga amasaawa gano aga bulijjo gano galimu ebirungo ebyenjawulo ebyo ebitutaasa ku ndwadde ebitutaasa ku masiraani g'abantu ge babasindikira olutwe ebibataasa ku malogo agabalemesezza okutambula ng'emwagala omuntu n'otuuka okubanga buli kyogoba kyonna nga kifa bufe so nkiddamu nti gano amasaawa gabaamu ekyenjawulo ekyawukana kwebyo mukwano gwange ebyomanyi ebya bulijjo amanja nago weegali gano agali mu foomu mukwano gwange ya piramidi jalala bategeeza nti necklace zammwe nazo we ziri mbabuulidde nti empeta nazo we ziri kale n'olwekyo jangu so that you attain miraculous benefits omusajja mukulu nga bwakugamba kati ng'oyambala empeta afaananako ng'eyo nga baddamu okukwerijjirako okuggyako nga omanyi ebya Mukama Katonda
naye kitali ekyo enjawulo ebaawo. Njagala kubajjukiza nti temwerabira nti n'ebikomo byammwe ebya kopa ebyababede nabyo batayi bange webiri bulungi. Ebyababede byebyo olumu bibeera mu kkala eya bbulu, bibeera mu kkala mukwano gwange eya bbulaaka. Kaakati fe okusinziira ku mbeera gye tulimu teweewuunya n'osanga Kalulengo omukono ogumu agutaddeko bbulaaka ate omulala agutaddeko bbulu. Byakwerinda bya nsi eno. Laba ne mwa Museveni ab'omulamu konvo ye n'otunuulira emundu ezimukuuma akati kalulenzani. So ebyo tuyite ebikomo by'ababede tetubyogerako bwogezi naffe si bye bino. Oli abuuza nti si bye bino bibyo kati kano kali mu bbulaaka mukwano gwange kababede okateekamu ku nsimbi ate kano ko ne kabeera ka bbulu. So oteeka sikyateeka nti teeka ku mikono gyonna wabula ekyo nze nkikola nga nze olw'ensonga ez'enjawulo. So nti kyekyo mikwano gyange nti empeta zino nawe ze twambala si kuyisa buyisa bivulu, naye nkakasa bulungi nti Mwai Mateyu Tino Mujuni yali basomesa ebintu bino okumala ebbanga ddene, era gwe akyasobola okubanga bw'otyo obijjukira n'ogattako message eyo gye nkuwadde osobolera ddala okubanga bw'otyo oyaayaana n'obeera nga obifuna bulungi nnyo. Kale n'obanga obiguze ebikomo nga bino bwa products zino eza Mwai Mateyu Tino Mujuni, ekituufu naffe obeera otuyambye okulaba nga yafeesi ya Mwai Mateyu esigala nga ekyatambula bulungi. Ojja kubanga otusudde kye bayita omukono. Office nebeera nga lwakiri weeri anti jjukira nayo renti buli kadde si bwe guno kati omwezi ogenda okuba nti guggwako. Ashhadu an la ilaha tomanyi pressure gye tubeerako mwana wange gwe. Kati n'otunuulira ne bannaffe bali abeeru nabo bwe batyo mukwano gwange ate nga nabo balina okubanga mukwano gwange basoma balina okubanga balabiro. Kale n'ebirala bingi njala kubanga mbazaayo naye nga njala kubasaba nti gwaba yeetaaze products zaffe ezo enamba y'essimu yeyo osobola okubanga otukubirako. Abali wabweru w'eggwanga ebintu byalongokamu kati lwakiri bibatuukako mangu n'obeera nti kyonna product gy'oba oguze esobola okubanga ekutwako mangu. Okujjako saagala kubeerabiza olwo mikwano gyaffe Mungube yawangwa yagamba akasente weekali bw'ofuna ejjinja ng'eryo eriri mu foomu y'ekisolo obabuuzanga abalifuna bajja kubanga bakugamba oba si kyo n'ofuna ejjinja lino eriri mu foomu y'omutwe ogwaka eryo. Kale akitegedde gamba nti kalulebeerawo nnyo weebale nnyo okubanga bw'otyo tuba ekyokukola. So tukkiriziganye products ezo mbabuulidde nti osobola okubanga otukubira ku simu oba delivery tujja kubanga tugikolera. Nawe leka tumale okubanga tuddayo osobole okubanga otegeera Mwami Mateyu Tino Mujuni lwaki bibaddenga bw'obiraba. Njala nkutegeeze mukwano gwange bw'otunuulira wano emabega wange mu background oye Mateyu Tino Mujuni oyo nkiddamu nti gwolaba ye Mateyu Tino Mujuni nga bw'omulaba exactly bw'atyo bw'abadde mu kkooti olunaku olwaleero. Ngambye leero ng'ennaku z'omwezi 21 Ogwokutaano 2025 zigenze okuwera ssaawa 7 bw'atyo nkiddamu nti Mateyu Tino Mujuni bw'abadde ne balooya bannamateeka batuyambayo ku nsonga ezo bw'atyo bw'alabiseeko mu kkooti. Kakati byonna nga twakoze kye twakoze ng'embabuulidde ne twasaba ku mulundi gule teeka mubeera application n'ebiringa ebyo ekibuuzo Mwami Mateyu Tino Mujuni twagala kumanya kalule byonna obyogedde Arua kambategeeze nti Mateyu Tino Mujuni bamuzizaayo ku alimanda. Bamuzizaayo ku alimanda tusobodde kubanga tumufuna. Kyekitulemesezza okubanga tufuna Mateyu Tino Mujuni awo abadde yeesigamye naye nga birowoozaamu ekyamazima ngakkiriza nti ekyamazima ne leero omulamuzi annimye bbeiro. Nkiddamu nti awo Mateyu abadde akkiriza nti ensi eno nzibu si nnyangu nga bwe nali ngirowooza. Nkiddamu abadde akkiriza nti ensi eno nzibu ddala si nnyangu nga bwe mbadde nkisuubira. Nakkiriza okubanga bw'akyazibwayo naye weetaaga okubanga omanya nti ensonga nabakyezo omulamuzi ze yeesigamyeko n'agamba nti nedda musooke mumuzeeyo mumunkomezeewo wano ng'ennaku z'omwezi 30 ako nawo kanootinge. Omulamuzi agambye bw'ati wano njagala ogoberere saagala ate obimbuuza oluvannyuma. Omulamuzi atunuulidde abagenda okumweyimirira azuddemu abantu babiri n'agamba nti bano sibamatidde siri mukakafu bannayuganda ddala siri mukakafu. N'olwekyo twetaaga okusooka okubanga tunoonyereza abo nno betwogerako muli kubaddeko omukyalo oyo y'omu ku administrators baffe walire ku kitongole kya Mateyu Foundation mukyala mweru. Okimanyi bulungi nnyo nti Mateyu asoosowaza nnyo abantu baffe abeeru mwe muyita bannamagoye. So n'omukyalo oyo mweru kati simanyi bulungi oba kala ye ndowooza omulamuzi yeetaaga okusooka okufuna ndowooza oba okuwabulibwa okuva mu basawo batukakase ono mweru waakuno oba muzungu. Tuyinza okumaliza nga omukyala yavudde Australia ng'azze okubanga bw'atyo yeeyimirira Mateyu ate amaladdeyo tunonye Mateyu nga nno tetulina we tunaamugya kisoboka. Omulala era muganda wange era administrator mwalimu administration Mwami Peter ono enkula ye n'enfaanana ye
ngezaako kugamba kufigitinga kugamba kutebereza nange biki naye mulazaga nti akatumala okubanga tubanonyerezaako tulabe so yebadde ensonga enkulu mu byonna then ensonga eyokubiri ebadde ya complainant tabaddeewo n'agamba nti kitukakatako era kyabuvunaanyizibwa nnyo ku lw'obukulu bw'ensonga eno okubanga tukanye ne complainant n'amanya buli kimu nga bwe kigenda okutambula tugende okubanga tuwa Matayo Bairo ng'ekyamazima oli naye abitegedde bulungi naye nga bw'ataaliwo ku mulundi guli saakibategeeza kuba nali mbasuubiza okudda mu ssaawa 24 saakomawo so ne ku mulundi guli teyaliiwo kyotosobola kubanga bwotyo wakali olw'ensonga emirimu balina mingi kyensobola okubanga ntegeerako balina mingi baba wano abakyalowooza nti ku lwokusatu nja kuba mu kooti ate nga bamwetaaga ku assignment oba olyawo endala so tabaddewo ne zifuuka ensonga bbiri ezivudde nkubuulidde kuba mweyimirira saako ne complainant atabaddeewo kakati nga kitegeeza nti batuwadde ebbanga lino tugezeeko kubanga twetereza nabo ngebagezaako kubanga banoonyereza balabe abantu bano bwe tufrontinzinga abeeyimirira Matayo n'omujuni ddala bannayuganda ekimala abantu nga kwegamba reputation yaabwe nayo nga eyematiza kubanga kituufu kiri nti omuntu omunene abamweyimirira babeera banene oba okitegedde kati bakafaananyi omubaka wa parliament nga yeetaaga Bairo kati omubaka wa parliament wakati mu kubanga yeetaaga Bairo n'ogenda okusanga abantu abagala okumweyimirira nga kuliko simanya defense w'ekyalo ekyegindi anti omu kubali bakampeiningira honorable olwalavu gy'alina n'agamba ngenda kumweyimirira nedda ku honorable member of parliament era baagala nnyo ku bantu abali kwegamba mu kitiibwa ekyo oba abakirinaanye kaakati Matayo n'omujuniiso bwe gutonde bwe guli batuwadde akaddako tumale okubanga naffe twecekinga oba tulinayo abalala be tusobola okubanga tutwala nga banamweyimirira oba ne kooti n'omulamuzi kale katugambe nti ne kooti eneebanga emaze okubanga efuna obukakafu nti ddala bano bannayuganda ekimala nolwekyo mutusabire kubanga omulamuzi ye awunsa agamba nti katubawe ebbanga eryo si lya nnaku mpitirivu mu mukomyewo ng'ennaku z'omwezi 3 nga 3 omwezi ogwokutaano Poliisi Kalule mujje tulabe ekiddako era Mwai Matayo n'omujuni kitegeeza nti kwolwo lwagenda okuddamu okubanga bw'ati alabikako mu maaso g'omulamuzi lwe bagenda okubanga bamukomyawo era bw'amaze okubanga atubuulidde ebyo byonna nga tewali kirala kigoberera okuggyako omulamuzi okawangamula n'agamba n'olwekyo mumuzeeyo ku alimanda ekigo mumukomyewo ng'ennaku z'omwezi 30 bwenkulabidde nkubuulidde nga Matayo n'omujuni atunuulira n'agamba ya Rabbi Mukama Katonda ebintu ebyalinga ng'ebyolusaago bwe biti ali awo byongedde okubanga bitambula ebintu ebyalinga ebitonotono bwe bityo byongedde okubanga bifuuka kirala naye oluvannyuma bakama n'agamba kyonna kye kiri Mukama Katonda eyandeeta ajja kumaliriza abeerenga bw'atyo neeno oba olyawo wanzijayi wabula Matayo n'omujuni ayina message era gyatutise n'atugamba kalwe mugimpeera abantu bange message gyatuwadde teyawukana ku message zaatuwa eza bulijjo 1 kubanga tubadde n'abafamire eya Mwai Matayo okubadde baganda be okuviira ddala eri ekagadi waliwo ogwenda bye nga bambi atandise okuyungula ku maziga ayungudde amaziga oluvannyuma lw'okubanga kwegamba akutte ku mutwe okumala ebbanga ne gatandika okuba nti gatonnya kati ate Mwai Matayo ye musajja mugumu ekyo n'akiraba era ensonga lwaki atugambye nti please mungambire abantu bange n'abalala bali eyo babeere bagumiikiriza ate era nga bagumu babeere bagumiikiriza ate era nga bagumu n'atugamba nti mbategeeze ndi mukakafu nti oluvannyuma kooti ejja kubanga bwetyezuula amazima era ekirabe ne bwe kinaabanga waliwo kye banaabazudde nti oba nnina ensobi gye nakola nze ndi mwetefutefu okubanga njetonda kubanga ffenna tusobya bwe naamala okwetunda twetereze naye bagamba beere bagumu bakimanye nti nja kuvaayo era naŋŋamba bategeeze ekituufu stress yo gye nnina y'amaanyi naye siri bubi gye ndi mu kkomera siri bubi ekyo message aŋŋambye nje batuuseeko tali bubi kyovulaba nti agenze kibagambe ntya Matayo alya mmere gy'alina okubanga alya omutali munnyo omutali butungulu naye nga byonna bisoboka bitya lw'amaanyi gammwe ago ge mutuwa amaanyi ge mutuwa ne tutuukayo ne tugamba nti waaye omutwalo ogwo abantu baffe bagutuwadde gugende ku akawunti ya Mwai Matayo bw'aba yeetaaga okulya kamere pulizi nga bamuleetera kati ekyo 10 kye mutuwa kye tuteekayo ne kisobola okubanga kimubeezaawo mwe mbeera eyo abeebaza nnyo ne bw'obanga ozze n'ogula products ezo olw'okuba nti 10 ky'otulekera ate naffe kwe tumugule ntugamba abaana basome ofiisi zibeerewo ne Matayo abeewo bulungi gyali so yabagamba yali mu mbeera eyo ey'obusibe ng'ali kwalimanda kituufu ku mutima kiruma naye mugumu era abagamba namwe mbeere bagumiikiriza
nga mukimanyi nti essaawa yonna kyonna kyekiri kijja kubanga kiggwa asobole okubanga dda abaweereze asobole okubanga akumawo era abeere nga atambuza emirimu gye bw'atyo nno mukwano gwange kinnawadda kale oyo gwe bayita Matayo Tinomu Juni musajja wa Kabaka okuva e Kagadde bw'akitegedde leero ng'omulamuzi bw'atyo mukwano gwange akamutemye n'amugamba ye naye era bakuzeeyo Matayo paka ng'ennaku z'omwezi okitegedde zigenda kubeera mukwano gwange 30 omwezi guno gwennyini gwe twogereramu ogwokutaano addemu okubanga agasimbagana n'omulamuzi amubuulire feeti ye ey'okubanga afuna beyiro so katongere okubanga tusaba byonna ne ku mulundi ogwo bibire nga bitambula bulungi nkimanyi nti bangi abafuna amawulire agalinga gano gabaleetera okunyiikaala ennyo naye njagala kubategeeza nti olaba n'abaana baaguma bano baasomesa olaba nabo baaguma ne bagamba nti kale naye nga nabo bagumira ku kinti bagumira ku ffe kubanga balaba tetutudde bagumira ku mmwe buli bategeera nti abantu bazze ne bagula ku bikoma alhamdulillah awo naffe ekyemisana tujja kifuna bazze ne bagula ku mayinja kati awo enkyana obugi tujja kunywa ekyo kibawa essuubi kubanga luli baali batidde nnyo ne bagamba nti omuntu anaakola atya Matayo waatali omuntu tatuuse okubanga bw'atyadda mu kyalo kati ekyo kye mubakolera nkiddamu kye kibongedde essuubi ne bamanya nti gye tugenda oba oli Omukama Katonda ajja kubanga akyali wamu naffe kale nno embeera njagala mbategeeze batayi bange nti okutwaliza wamu bwetyo mukwano gwange sofa bweri eri Matayo Tinomu Juni omwana enzaalwa eyawali oba oli omukwano gwange ekagadde asoka kati bwe kibanga bwekityo bwe kiri njagala kubanga mikwano gyange mbasaba tukkiriziganye bukkiriziganya nkiddamu mugezeeko kubanga mwewala abafere temugwa mu gapu z'abafere ekyo kyo nkibasaba nnyo temugwa mu gapu z'abafere enamba y'essimu eyo mugyeyambise ejja kubanga ebapudetinga n'okubanga ebabuulira ekituufu bwasobodde okuntuukirira era information enkakasa bulungi nti mbadde njibawa n'ebeera nga bwetyo ebatuukako bulambalamba mbajjukiza mikwano gyaffe abali mu nsi z'ebuwarabu awo wonna mu Middle East mukisa munene naye ng'oggyeko Jordan ne Iraq mwe temuliiko naye bano abasigadde okuva Saudi Arab Emirates wonna Qatar wonna bwe mba muguze products zino nga zijja gye muli mu kiwa nnaku 3 nnaku 2 wekiba kiraze wala ziba nnaku 4 awo nawo tubagamba nti byalongooka muko so mutwesige tusobole okubanga tukolagana paka ekintu kino wetujja okubanga tukiggusa tukkiriziganye Kalu Sulaimani abasiibulire wano nkozi ogwange ogw'okwanukula ebibuuzo bye mbadde nabyo yatugamba nti agenda kubanga atugamba bamulese leero mu kooti tafunye beyiro bamukumyonga ennaku z'omwezi 30 Matayo Tinomu Juni weewale okubanga ogwa mu gapu z'ababbi bakuusa erinnya Matayo ne bakubba ku ssente ekyamazima nga tewali kyonna kye bagenda kubanga bakuwa kama Katonda w'ekisa abankumi waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandiki